Oh, morning. Very good morning. How are you? Honey, how are you? I'm good. I'm also fine. Appointment ngana nyingi lero. As it was cancelling before it is too late. late. Cancelling the Saturday. Naye omuyindi kye yankoze. Era obedali yona. No, Zagabye. How are you? Ato omuyindi atuma shanana gwa ayitamu. Ayina mukono gwe bamuta shanana. Gwa kubira. Nedda bugambe netanze mu. Shanana linda muko. Wait a moment. Ne baby now it all serious. Look at the what? The coat Joe yambala. Netese ko wali buni. Naye nga tewali buzibu. Have you applied perfume? Yeah, I did. So? Really? Nabane pesa toli CBA. My perfume wa Uganda. Omugula konko. Oyinokusoka mu. No me feel like na kumunana nafuka lejula. Daba. You're just trying to do something. Honey, that appointment me kale ezo ilatane. Kakati? No, but you need to communicate on time. Yeah. Before it gets too late. Madam, my inti is not sensitive. Mami alaka acha. Mami yebase? Yeah, it seems. Now this is your lunch. Will it be enough? Me, I need another. Yes, your thank you. I think that will work for me. I'll get some fried chicken and fries. Then Mami. Lunch you Here, how can you give my mother 14s and on per 30? This is imbalance. No, honey, no. You just have to change. No, you bring the 10. Bring the 10, I'll give you more 10. It's better you give me 50. Give me 50. Thank you. Thank you very much. Kati sana? Nozera ne chegulero jakulyo. Mama omwe? No. This one is for my mama. Tata. Mama. Anji tata. Obadde ogenze sikubuuzizaako. Ati nazo kusenga kyebase mama. Nsuyo tata. Bulungi mama. Bulungi tata. Jebale tata. Kale. Kale tata. Kati kamera ogenda mu bedroom nabye nno naye. Okay. Obanzija kuyambeko. Mbadde nnoze manyi nti taata yagenze dda. Saalize. Saazi zino ttaano zakobera ttaano agenda nga like. Olwaba agenda kukola ssaawa mmeka? Akola from nsanvu mpaka mwenda awo. Era emirimu gyammwe abaasoma mweziimye. Nange. Nga kyali eyo waggulu yeebase? Nga yeebase ate nange nakedde singa nange gye ndi neebase. Mami. Daddy abadde akuwadde. Jena. Nga neyanze. Ja breakfast yo. Nange nampayo gino musanvu nange jange ja breakfast yange. I think ne lunch ndowooza tujja kukola round ne lunch. Wanaba takomyewo that is it. Sitegedde. Breakfast si ekyenkya. Kyenkyacho. Kati ate era nkusasula busasuzi. No, and mami kyolina okutegeera bulijjo sikugamba. My sweetheart, takkiriza nnyo like kufumba wano. So what we do, he gives me money most of the time. Niteekemu oluganda olusinga ekitundu ekinene kibe kya luganda nkutegeere bulungi. Okay. Ebiseera ebisinga ampa ssente ze nengenda mu katale ne nfunayo kyenjagala oba njagadde kulya fries nenzirya neteekako ne ka juice. Bwe kitaba ekyo sometimes nze nywawo yogurt. Kyesitegedde. Tewali kufumba. No, wano tewali kufumba. Tetufumba. Era baby wange takyagalira ddala. Tayagala nnyo nfumbe. Ampabuwi ssente. Sirika. Nampabuwi ssente. Kakati nange ngende ngule mu katale. Ekyemisana ngule mu katale. Nga zino engalo zaaki. Mwena bakuliza kuki? Mwana ngirika kuki? Oli mwana muwala. Ekyakuleeta ki? Kufumba. Ekyakuleeta kufumba ate ng'olya mu woteeri. Baby wange tabyagala. Baby tabyagala atya. Tayagala nfumbe. Ng'atya tabyagala atya. Mama nawe yagala kalubya. Sikukalubya. Baby wange tayagala nfumbe, that is why ampa ssente neyokola. Bamba amagezi agategeera. Tonswaza. Tonswaza. Totusigenda kutwala ssente zammwe. Togenda kunswaza. Obadde ki? Omukazi omulamba awaka n'ogaana okufumba musimanyi baby tayagala. Ngano okufumba, but it is my babe. Nga tokigaana. Ate kigaane nga ye kyayagala. Mama wankuza omwamba omusajja kyayagala, that is what you have to do. Ate waliwo ekikufuula omukazi ekikubeerera nti oli mukyala awakaawo. Temulina kulya mu woteeri mulina okufumba. Ekifuula omukazi
kulabirira mwami wange kumulabirira nga tofumbye ekigambo kufumba kyekiri kufumbirwa wafumbirwa wajja kufumba toyinza kuddira mu katale ng'ekibalisa mu katale kiki mami onoogula emmere toogule sigenda gigulayo nze nange sigenda kufumba kubanga my baby kyagala honey yes babe ndoza bwebudde but taata wamumbeera onsonyiwe bano abaana okutuswaza buswaza nakulamba yigiriza okwata you're hurting me okuwaata okufumba naye ate atuukate wano n'agaana okufumba ayagala okunswaza okufumba emmere ali mu kumpa ssente omanyi ono bebi wange mwagala nnyo so saagala abonebone saagala nga ate abakazi beyokyenga mami kyotamanyi najja engalo nezijja amabavu ogenda mugamba okakoleka amasaagi nga mbusimanye evvu enkovu nga akakalabuga mukazi njagala abeere bwati ng'atudde nza ssente weziri woteri ffe ze zitukolera maama taata enteesayo yeeyo balyenga mu woteeri yatoli buzibu ekyo naawe n'okikkiriza ate kyangwa kakati kyengenda okukola maama mwongere zino n'ekyeggulo zino za kyaggulo soka olinde taata za kyaggulo okimanyi nti mami aganye agambye tagendagenda mu katale ajja kugenda maama zino za kyaggulo zimuwe zonna muzirye obwana busiru mami naawe mami